nzirayo ku kufa kwa papa mu nsonyiwe saategedde bulungi nti yaziikiddwa dda naye kye nategeddeko bye nabadde ngobererako bye bino nti abaagenza okuziika bonna babadde basanyufu nga bali mu ziserefi abafa abaavudde wano n'abaavudde ewalala. Nalabye deputy speaker, nalabye speaker, nalabye eyali president wa America Joe Biden, nalabye president wa Kenya n'abakungu abalala bangi ng'eri mu lumbe kizibu n'okukkiriza nti bagenze kubanga aliwe yafudde. Abantu basisinkanye be beegomba okusisinkana serefi pya 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 nga tosobola kukkiriza nti papa ye yafudde. Kati ngambira naye bantu oba olowooza nti oli wa kitalo abantu bagenda kusanyukira ku lumbe. Kiŋŋambira akuliraanye bw'oba olowooza nti oli wa kitalo nnyo olabye ennaku ensi tegenda kuyimirira munaaka. Ngambira ne bantu obanga ensi teyimirira nga papa afudde kati gw'ogenda giyimiriza otya? Abantu babadde nga banga nti alookanga n'afa nandikusanzeewa. Leka ggwe batukuba ekifaananyi ate nababiweereza kuno ku sipiidi. Owulidde omwana ampeereza ekigambo nti bagenze mu kumanyagana. Bagenze mu get together ey'abakatuliki mu nsi yonna n'abalala batabadde bakatuliki bagenzeeyo kubanga papa muntu mukulu nnyo mu nsi. Oba okkiririza mu nzikiririza ye oba togikkiririzaamu teyeegaanika. So nga tusaasira ekereziya katolika njagala ate tupiikingewo liifu tube n'ebyokuyiga. Oyinza okulowooza nti oli wa kitalo nnyo abamu bw'oba olina ekyokukola okola ng'ayamba obuyambi bw'okikolera. Beewuunya oluusi nsinga kwewuunya abakukituuti bano bentera okubeera nabo. Eŋŋoma emala okukubwa n'endongo n'onoonya yabadde akuba nga tomulaba yabadde atuyamba akube ku ŋŋoma ne ku ndongo. N'onoonya yabadde ayimba nga tomulaba ne bw'oba olina akayimba k'owulira ng'oyagala kayimbibwe. Kabaka yagenze dda taliiwo. Nga musirize. So buli kintu ky'okola kikole n'omutima gwo gwonna. Tokikola kutuyamba, kikole weeyambe byebiri kujjukirwako. Naye ate Bayibuli egamba gye emirimu gy'oligenda nagyo mu ggulu. Ku Bikkulirwa essula ya 13 onyolwa 14. Bw'eneebanga si 13 14 then eneeba 14 13. Revelation. Revelation chapter 14 verse 13. Bible egamba nempulira temunatuukawo. Revelation chapter 14 verse 13. Nempulira eddoboozi eriva mu ggulu nga lyogera nti wandiika nti baweereddwa omukisa abafu abafiira mu Mukama waffe okutanula leero. Weewaawo bw'ayogera Omwoyo balyoke bawummule mu kutegana kwabwe kubanga ebikolwa byabwe bigenda nabo. Balyoke bawummule mu kutegana kwabwe kubanga ebikolwa byabwe bigenda nabo. Buli kyokola kigenda genda naawe. Era olunaku lw'onoosirika bwe pa abantu bajja kusigala mu business as usual.
era bw'omalanga n'ofa ate tokolanga olugezigezi n'odda enteekateeka z'ensi ziba zakwesiimudde dda zakwerabidde dda. Munajjukira nga twafiirwa sipiika mu kisanja kino kyennyini ekya palamenti ey'e11 eyatandika nga ye sipiika si yaliko, eyatandika nga ye sipiika mu kulonda okwali okwakaasa mmeeme yafa dda. The late Right Honorable Jacob Olanya bwe yafa amawulire gatutomeranga omulambo gukyali mu Amerika, ensi n'enakuwala n'ekungubaga, ogenda okebera amateeka nga amateeka gagamba talinnya wano nga twali sipiika amwaniriza. So mu nteekateeka z'okuziika ate waliwo n'enteekateeka z'okuzzaawo sipiika. Era bano ababiri abaliko we bagwira mu kintu kati twalina bw'obagamba nti ate weekomyawo. Paapa yawedde okuziika, kati bali mu nteekateeka za kulonda paapa. Wadde bapaapa bo tebabasimira kyennya bateeka wansi eyo waali alinga omulamu, omulambo baguziraga bulungi naye kamala yeekakaba n'asitukaawo. Kati omuntu amukuba akayonda ddewo, bali mu nteekateeka za kulonda paapa. Bw'obanga oli mukazi wa muntu tokola lugezigezi, beera mukazi we ebyaddala okole paati y'ogimalirize, kubanga bw'ofa si gwe gw'aba yeetaaga ate. Era baba bakugolola awo ng'abawala bali awo beetala. Bino by'owulira nti balabako ku mulambo ogwa paapa bagutambuza kyalo kiramba, buli muntu alabeko. Abalabako bonna baba tebasaasira, baagala kakasa ogenze benyigewo. Oba amagezi gazze. Bw'oba oli mwami wa muntu beera mwami we ebyaddala. Kola ky'oteekeddwa okukola, kubanga woosirikira bwe pa wabeererawo abasiisiriza omukyala. Manti agenze naye weetuli. Agenze naye weetuki? Weetuli. Kino ekintu ojja kiyitamu, tetujja kukulekerera naddala nze. Wabawo yeesongako awo ng'akalulu kamukutte dda. Kale gwe omusajja omusajja eyeefiisizza, fiira ddala, togezaako okwasimula, teweenyeenya. Kisoboka n'okubanga okufaako ke kakisa ka mukyala wo naye yeeyagaleko. Ewaffe Masaka bagamba yita mu bwangu ng'aziika mujja we. Sikulwanga yasimulira awo. Bwa amagezi gazze.